Kulikayo mukano mbulango kwe bali kuberango chale mkulaba Delta TV tukole mu programu ya feno ey'abamami abakolamu kakati mukwano naye bwe oyagala okubeera mami eyakolamu ekyo nobeera olina okukikolerera era nga bamami be tukyaza wano kubatubulira engeri gy'oyinza okukikolamu osobola okubeera nga weeyagala naye ng'okikolerera. Njagala okugamba nti Sharitas Bridal World gye tuli nnyo tusomesa abaana enviiri wandibadde ojja n'okuteeka omukolo mu lunaku lumu tulina gowns, changing dresses, maids dresses byonna tubirina baliri ku Nkrumah Road Wakoma ezimwe bakiyita Sal Complex. Programu eno ebeera ku Delta TV saa 1 mpaka 2 bw'oba wagisubiddwa n'ogenda ku YouTube Sharitas Show osobola n'okusubscribinga olaba mami bonna yenna gwe wali wasubwa ng'oddamu ng'olaba nti bannange abantu tebazannya abakyala bakola. Mami omukyala ng'akugamba tino ojja kukola ki? Bw'oliko okukaba olizuukuka n'okola nagenda akukulaba yayambala bulungi ate bunaku akeera n'akola neŋŋamba bannange yatuuka n'aŋŋamba nze sijaga kuwa ssente nze nakuwako wange akafiiru namala zaakoma tuusa nange lwe nayimuka neŋŋamba nti bannange nina okukolera ddala ebintu bino birungi olwo mbabuulidde nze nakolanga bukeeke naye waliwo omuwala omulala nasomanga naye era ebulo bakola eki mpulira abaana b'abalokole omanyi bamanyira ebintu bingi nnyo by'okubikola abamu abalokole abedda nga yamanyi okukola cookies kati naye nanga nti nange ntwala cookies ntunda 3 oba 5 nenda nti ate bwe ngattamu bu cookies kijja kunnyamba olugendo lwe natambulanga ng'omuwala oyo abeera Ntebe kati olunaku lwa Saturday nga nina okulinnya taxi neŋŋenda Entebbe okuba wano ekamwokya nandagirira bwe bakola cookies ngatteko. Lwaki wali ogattako? Already wali obeera na mulimu gumu bw'oti oyigayo ekirala nakyo kikuyamba oba tokikozesezza kiwandiike sometime oyinza okwesanga nti nakyo okyagala oba tokwasaganyiza bingi tewabaawo kigwa kaakati oyinza okulaba ekikukolera obulungi. Okay. Kati nja kubuulira ensonga eyo ennyabo kubanga oyo munne yaŋŋamba ate nno bukukizi bwangu ate nno totawaana nnyo jjukira nina abaana ekiro oyoza nappies zonna tetwakozesanga nappies tolowooza nti omukozi onomulekera mu nappi ye n'azooza ate abaana oyoza nappi z'omwana ekiro n'oleka ng'ozinnyisa enkya yayanike bwanisi okuggyako ng'oyagala omwana waasibe ng'akaaba kale olina okubeekinga olina okwoza engoye z'omwana olina okwoza eccupa z'omwana ozireke nga njoze zonna nga nnyonjo bulungi ku makya nakeeranga ssaawa 12 n'entabula amata g'omwana eccupa 6 zimmanyi nti ajja kujjamu ng'asuula eri yaleme kwoza era nkukakasa nti nze saalwaza ku mwana nti yalwadde infection kubanga nafangayo otulo twanzigwamu kati nno bwe nayiga cookies nakyo nenkigattako ng'ogendanga Entebbe nga ngenda Entebbe buli lwa 6. Lwakikola okumala bbanga ki? Tekyali kinene kubanga sinzibu ndowooza navuge bantwala emirundi nga3. Transport yalinga wammeka okubeeka mu kyapaka oba mbeka simanyi nakumanya bannaye sijjukira gweje emyaka 73 74 nkitegeera kale nno sikimanyi kale nno Mukama mwebaza n'ekyo nenkiyiga munnanga njigiriza okulima mmere ngirimye kati mu nnimiro gyeri buli lwa 6 nno nemmere bwe mba njeetaaga ate Sezalange yali nga tukolagana bulungi n'ekyokolagana ne bakadde mu kintu kikulu nnyo. Nze Sezaala wange twali ba mukwano ne kaakati tuli ba mukwano bambi kaakati yandabirira nange mulabirira kaakatono kyokka n'abazzukulu be yalabirira bamulabirira bulungi bambi kugaya bateekateeka kale nno n'okwagala bakadde baabo kibeera kirungi nengattako n'abakadde bange nange banjagala ate era banjigiriza emirimu egimu kati ate nange gyendaba nti ate nagiyiga okuva eri bo kaakati ebyo bwe nabiyiga nfumba cookies nfuna omulimu gwange ogw'ennusu 4 nensobola okubeerawo abaana batuuse mu secondary kati mu senior bagenda wa kubaawo kafiizi kati kuba kaali kanjiko omwana wange omu yagenda e Buddo omuwala omukulu omwana oyo yansanyusa nnyo yali mulungi nnyo era bwe yatuuka ku S4 yasinga abawala okubala now she's an accountant bambi
yagenda e Buddo yali muwala mulungi ate n'alokoka yasooka okulokoka n'abeera ne mikwano gye nga mirokole obulamu nayongera butambuza straight naye weewuunye nga maama tannalokoka oba maama ki ekyamulemesanga simanyi kaakati omwana wange oyo nensobola okumuweerera naye mukama nankolera ekyamagero era maze nga okulokoka omwana wange owokubiri eyali asoma ekibuli oyo naye tebaamuweerera naye abaana abalala bana yasoma e Buddo omulundi ogwokubiri omuti yasembayo noone yagenda egayaza awo waali waliwo ekibiina kya Save the Children Fund kyebungereza CCF Save Children Fund olwatuuka e Buddo ne bamuwa scholarship n'asoma okuva mu S1 nasasula first term naye zonna okuva lwe yamala e Buddo be bamuweerera tewaddamu kusasula olwo n'okwata ku balala ow'eggayaza naye okuva mu S1 nasasula taamu yasooka naye ne bamuwa saddayo kusasula abaana baalinga bagezi abaana bakwanguyiza obulamu nabo tebaali bagezi nnyo naye baalimu omukisa gwa Mukama kaakati abaana abo okuddamu okuweerera abaana abo ow'e Buddo yasooka yagenda e Kyambogo jjukira tatange yali musomesa e Kyambogo newuunya nnyo n'omwana wange yasooka n'agenda e Kyambogo n'asoma obusomesa kaakati omwana wange owokubiri ye n'akola bya kompyuta ate nnyina nze bye nakola naye nga byate bifuuse biri advanced IT kati bakiyita information technology ye kaakati n'asoma ekyo ow'okusatu oyo era yanteganyaamu ye n'atandika awo ne tutandika kuyiiyayiiya n'akolerakolera awo mpola owokuna naye n'agenda mu busomesa n'owokutaano naye era n'agenda mu busomesa bambi kaakati abaana bonna ne babeera basomesa ebyo nno byonna mujja kubikubuulira mu maaso kyekirina kyekinnyamba naye olabye ekikole bwe kibeera ekirungi tatange yali musomesa e Kyambogo in fact n'omuzzukulu wange omukulu omuwala kati ali Kyambogo kyokka akola yajja kuba muzimbi yakola sciences naye kati neŋŋamba nti Kyambogo bannange yankolera eggayaza mama wange yasomera eggayaza gayaza akalandira gyekali eri akalandira kakati okiraba ekintu ekyo bwe kibeera ekirungi mama oli n'atwala ewa jjajja okusomera egayaza ate oli n'agenda e Kyambogo ewa jjajja mwami kakati no okiraba bwe namwandu bwona obeera mu kwekubageza abaana akalandira banaakajjawa oli mu kukaaba songa ensi efa abantu ne bagenda mu maaso gwe ne bakuleka emabega babeera baagala babayamba ab'ekika ky'omwami emigwa abamu ebyebika by'abaami babajjako n'ebyabwe bababonyaabonya naye kaakati ne babalaba babitutte tandika obulamu kituufu tolowooza nti buli omu atwala biki bamuwa buwi nze ate ndaba n'okumpa kinziza emabega ate batya buli omu ayagala kuweebwa maama jjukira dadi luli yakuwanga tabayo dadi luli yakuwanga katono ogambe nti bwe nakaaba nti kubanga omwami yagulanga engoye banene banga nti olina genda mu ebwina ogula engoye z'abaana nentandika okugula engoye z'obwina ate nedanga n'abaana bange bambala bulungi kale nno bw'oyiga ekintu okuyigira ku banno gy'emikwano emirungi gye nkugambye emikwano emirungi era givaamu ekintu ekirungi bw'okwana emibi era ojja kubonaabona muveemu ekintu kakati omanyi otya nti ono mukwano mulungi ono mukwano mubi anti mutandikako n'olaba naye nze Mukama kye yannyamba kulokoka anti omulokole tajja kukulimba era okujjako ng'era nagwokwanye naye si mulokole bulungi nga yeebuzaabuza naye era ne bw'otoba mulokole omukwano omulungi ogumanya munno omulaba ng'akwagaliza ekirungi bw'aba akuyigiriza ekintu kubanga jjukira nze yanjigiriza kokezi yali si mulokole naye nalaba ng'alina omukwano naye nanjigiririza ddala ekintu tewamusasulayo kasente nedda kyenkugambye nti emikwano egyaffe byalinga mikwano gyo ng'alinga muganda wo
ng'alinga kyera abaana abange abamu tebamanyanga nti sibaliiko Luganda. Balowoozanga bamami baffe. Nze bwe nali nga ndi ku fulaati nalina sisita yange gwenzirako. Mukyala mulokole muzuukufu naye. Nga tubeera ffenna. Kyokka nga tetwagala naye. Naye nga tulereramu abaana baffe olwo tulina abaana 6 mu kafulaati. Nkitegeera. Naye abaana baffe tebamanyanga maama ani anzaala. Kubanga bagambanga maama Maala ye muganda wange. Kati nze nga tebanteekako kirala ye mami naye nga bamanyi nti maama ye bw'agenda okukola lijja kujja ate bagende mu katale ne maama we. Ate maama Maala y'abaana n'abawa kamere. Nga twambala busuuti yaffeemu. Muganda wange yali nga bbaawe waali naye nga tali bulungi nnyo naye nga tukolera wamu. Amukolaganira wamu. Nga mwagalana. Ne ku ssaawa ya leero era twagalana. Kaakati ky'obola nti bw'okwana omukwano omulungi era gubeera mukwano. Kati zino z'enkoko zinadde mbagamba. Zino z'enkoko zaffe. Ze tujjamu amagi ne tutundako ne tukola keeke zaffe. Twatandika n'enkoko ttono nnyo ne kati tugenda twongerako nga twongerako. Kaakati oli yayigiriza bano naye oli maze naye emyaka 29. Era buli mu gwenkola agumanyi ne bwe mba siriiwo agukola. Ate ng'ogwa keeke gwe yagusomera ddala. Twagenda mu ssomero n'asoma. Olabye lemoni yange eyo. Wano ewali akalimaawa. Eno ye nniimu ennene. Lwakuba nti tennagejja nnyo naye ye nniimu ennene. Era naye onywerako mu caayi n'onywerako mu micungwa. Yeeyo. Kati kano kakyali kato. Ako kakyali kato. Naye zigejja ne zisingako awo. Nina spring onions. Nazo nfumbira mu nva zange ne nsalirako ne mu saladi zange. Kakati nina ne leetasi wange wano. Anyirira. Anyirira n'endyako ku kiva ekibisi. Noddamu omusaayi. Ogwekikadde. Maama nga talwala, maama talwala. Nga nze ngenze nkola bwe ntyo. Ino idekeya y'abaana mwe babeera. Sobodde gigula ekisumuzo kyatobuze. Kakati wano wabeerawo omusirikale akuuma wano. Asula muno. Naye era abeerawo ekiseera kyonna. Bo abaana bano bamanyi okudduka baabalaba. Kakati eyo ofiisi ya jjajja. Era bwe bamanya nti jjajja gyali mu ofiisi. Oyinza okwewuunya nti tebatula mu kiraasi kubanga baba baloopa buli dakika. Babuuka ku batica ne bajja ewa jjajja. Bajja ne bamulabako. Bambi. Omulenzi omulala naye yasoma obusomesa. Ate naye yayamba munne mu by'okusomesa ne balwaninga essomero eryo bulungi. N'amuwa ku magezi kuba ate ye yagenda n'asomesako mu international schools. Kati amagezi gali gajja eri ate agamu agaleeta wano. Kakati ekyo ne kiyamba. Kale nno buli mulimu gw'okola kiwambuziza nti tokoowa. Buli mulimu gw'okola oba gw'osoma kulina ekiseera bwe kituukira ne gukuyamba. Kwegamba tuwongere okwakwyaringa skills ezo. Tobeera na kintu kimu keeke bwe zinaagamba nti tezikyakola nga tolina kyosobola kukola. Ate kati n'abantu bangi bazigenzeemu. Buli omu agenza azikolamu. Nze nzijukira taata wange yali musomesa naye ate era yalundanga enkoko. Ate era nange nnunda enkoko. N'enkoko nzirina. Bannaye maama. Okirabye emirimu egyo gyonna. Maama wange yakolanga Mengo Hospital. Mpulira. Mengo Hospital eyo yannyamba kubanga namanya abantu bangi. Ate era nayigirayo ebintu bingi nnyo. Kyekyo kyenkuga nti nayiga ate era okufumbako ebyekizungu. Nze maama wange yali mugezigezi. Yagiranga n'agamba nti ojja genda ewa sisita gundi omaleyo wiiki 2 kubanga omukozi we taliyo. Kakati bw'ona ogenda ewa omukyalo oyo sisita omuzungu. Ate ojja kuyiga bo bwe bafumba. Ng'obikwata. Olabe bwe bakiliininga ennyumba. Ate era olabe kiki kye balya batya. Tojja kumala galyawo. Oyise munnagayaza kuyiriza bw'oba oliisanga ojja kulya bulungi. Ogenzeko kati ow'omulizi we ng'oli. Otuddeko ku mmeeza batuddeko batya. Ku dayiningi bakwata batya wuuma. Kyalaba abazungu abedda balina ekisa. Ne wuuma olina okumanya bwe bagikwata. Kiyamba ki? Sikola oti.
olina okuyiga bukwata wuuma kakati muyinza okuba nga temubiraba naye abantu abakulu babakulirako egayaza abakuga atokwata bwotyo tuwanika kale toginyweza bwoti kakati nga naffe abaganda ne bagaa nti ffe twatuulanga wansi ne bagaa tuula bulungi wansi ofukamire tosimba lukono kati nomanya nti batuula bwe batyo ne bagaa nti obwata mmere tuula bulungi wansi obikeko ku lugoye lw'amasanda galeme okugendako ebigambo ebyo biwulira kakati naye ng'ate abazungu ayaye ng'ajja kuwatanga bwali kale mu luganda ne mu luzungu era byonna olina kyoyigayo ate era nekikuyamba akati ekyo kimaze okibabulira emikwano tugitegedde ate n'emirimu emingi okuyiga emirimu emingi nakyo kitegedde tugenda kubeera nga tweyongerayo wabula olwaleero olw'omukaaga luno leka tukome wano mami tugenda kuba nga tweyongerayo naye olw'omukaaga olujja kubanga bannange emboozi ye ng'enyuma nze nange bannange nfunyeemu era naye ngenda fuba okulaba nti nyongerako ku magezi ag'enjawulo n'okumanya mbeere nga mmanyi ebintu ebingi ekinasinga okunyambako kyenjo ogenda nakyo maaso okyali mukulaba program mami eyakolamu mami waffe mukyala Simbwa tukyali naye ne Saturday ejja tugenda kweyongerayo naye kuba emboozi yaffe tewedde agenda maaso gwate bannange emyaka 7 mu 5 tunagimalayo ddi tugenda kweyongerayo nolwekyo ffe okulaba nti ne munno naye omugamba nti ku Saturday ejja tugenda kubeera nga tweyongerayo ne mami Simbwa tuva ku Delta TV tukole yenze Sharita wali eri ku Sharitas by the World bobeera ojja n'okusomesa abaana enviiri na byonna ebikwatagana n'emikolo omuli gowns ne changing dresses tukwagala nnyo mu kaseera kano leka tukusiibule obula tugenda kusinkana Saturday ejja mukama akuume bye bye